Simanyi baba. Osibye otya Mr. Frank? Ngende oli otya ngeri ya president tolitaddeko. Mr. President owa Federation. Exactly. Tuli live ku mpewo simanyi oba olinawo kadde. Nkayinako. Okay. Motoka naye nga nina wakadde. Kale kati mbadde nsaba ompisizeemuko ku nsonga za pressure nga bwe ziyimiridde. Ensonga za pressure fulufiga kye amunyivu nnyo era Enalufenya bakutwala Kampala CMI emuyina emotoka ez'amagye tuyina emotoka 3 eyokuna egenze kunoonya maama wa pressure ajja tuwulire ani yamuzaalako pressure kuba agamba mbu ye kabaka wa Buganda. Pressure bamukyajinze misango ki? Nze nakamanya k'emisango ebiri egy'okutyobola maama wa Museveni yafa okundeka n'egy'okutyobola kabaka wa Buganda. Kuba tubadde ne lawyer owa Buganda netubeera ne lawyer avudde ku saidi ya full figure ndowooza avudde ku saidi ya gavumenti kuba full figure ali ku saidi ya Museveni ne kabaka basindise lawyer waabwe ate ne full figure najja ne lawyer we nange nembeera nga president wa TikTok because maana abadde abikolera ku TikTok. Twandyagadde okumanya engeri gye baakuttemu pressure. Engeri gye baamukuttemu CMI yamukutte era ye muyina. Waliwo ekigambibwa nti baamukukunudde kisaasi mu hoteli emu. Kya bulimba ekyo nkisazaamu abyogera oyo atamanyi anoonya platform. Okay. Nzowulira. TikTok kifaananyi ki kyokyagiwaamu olunaku olwaleero Franka Mr. President mu mbeera eyo? Babeere beegendesereza bakole ebyo bakwatako bave ku mannya g'abantu. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo kitayogerwako nze ndi musajja munyankole ndi musajja muyima tetulina kabaka but niwe twali tusoma nga tukyali baana bato nali nsomera mu kusomero baliyita kaze waffe kaze kiruula twayimbanga ekitiibwa kya Buganda kyakwadda oluyimba olwo wa Buganda nga tumaze oyimba oluyimba lw'eggwanga Uganda the Battle of Africa ne tuyimba n'ekitiibwa kya Buganda kyakwadda musajja Ssaabasajja Kabaka talina kuvvoolwa. So tusaba edda battanga abantu abavvoolanga kabaka. Star 8 for one-time pass or star 9 for auto renewal to get a tune at 1,200. It's okay kati osobola otandikirawo. So kyembadde nkugamba waffe tuva mu Western n'Obuganda n'Obwakabaka bwonna bwe tulina mu Uganda bwetoololera ku kabaka wa Buganda. Obwakabaka bwe tulina mu Uganda bwetoolera ku Ronald Mwenda Mutebi. Bw'oba olaba omwana ng'oyo n'avaayo n'avoola kabaka oba oyagala tukole tutya alina okubonerezebwa ng'amateeka bwe galagira. Tukulabye enfunda nnyingi nga owenyigira mu nsonga z'okukwasisa empisa mu baana ba TikTok. Kino kigenda kukoma ludda wanga abaana ogezezzaako okubawa direction ennungi naye nga mukyalimu empulungusa ezikyalemedde mu direction enkyamu ey'okuvuma n'otyobola abaana ba TikTok nengendayo ng'abawolereza nga bate naye ono sobola kyogera njagala bamwongereyo. Okay. Message ki gy'olina eri abaana abalina platforms ennene naddala ku mukutu gwa TikTok okwo? Okukozesa bulungi platforms abo bakole obulango bafune sente. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzege Mr. President. Kale. Okay. Kale oyo ye mwami Frank Abaho era nga wetwogerera essaawa zino bali kuvuga kuva Enalufenya boolekera Kampala bakomyawo pressure ngono yakwatiddwa olunaku olw'eggulo okiryalingamuko katono nnyo. Pressure tebamukwatidde kisaasi era tebamukwatidde mu hotel nga bibadde bigenda maaso n'okubeera nga ate byogerwa wabula information entuufu ssaawa yonna tugenda kubeera nga tugifuna okuviira ddala mu abo abeenyigidde mu mulimo gw'okuba nga bafefetta n'okukwata pressure. Wetwogerera nga Frank Abaho president wa Federation ya TikTok okwosaako n'abantu abalala
bagezezzaako gwabwe okulaba nga balondoola omusango guno, era ntegeddeko nti ba lawyers abawerera ddala nga bana be babadde Enalufenya eyo okusobola okulaba nga pressure atransferingibwakomyewo mu kibuga Kampala. Alina omusango gw'okuvuma okumanyira n'okutyoboola maama wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, ng'ogwo gwamugguliddwako ku nsonga ne gugattibwa ku ya okuvumira n'okutyoboola kabaka wa Buganda Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. So up now ensonga zikyalandira ddala. Kigezezzaako nnyo okuggyayo ekifaananyi ekituufu nti ebigambo bibe bitono n'ekirala kamwa kabi kasasiro ganga, ate naddala nga oyogera ebigambo obaolyawo byotalinaako mutwe na magulu oba information yemala singa baba bakutuuzizza ogende maaso n'okuba nga obinnyonnyola. Okusinziira ku president wa federation ya TikTok Frank Abaho ategeeza nti maama wa pressure naye bali kubanga bali kumunoonya, si kumusiba wabula ave yannyonnyole akole statements ze ku buzaale bwa pressure annyonnyole ebigambo bino omwana era ayongera okubikakasa byabadde nga ayogera ku lives ze eza TikTok. Ate obaolyawo CMI ne police okosako n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe bigezeeko okutandikiraawo mu kunoonyereza kwabyo. So agasingako kaawo wano ku Viki Exclusive tugakutuusaako nnyo butereevu, era ne tukugamba nti tugoberera ensonga tuzirondoolera ddala okuva we zitandikira ate mpaka ku nkomekerero yaazo. Tugenda kufuba okulaba nga tunoonya pulezidenti w'aba TikTok ono Frank Abaho mu mbeera eyo oba mu mbeera endala tusobole okuba nga ate atufuna okulambululwa okutuufu era okujjuvu. Twogeddemuko naye kaseera katono lwa nsonga abadde avuga ate nga boolekera ludda lwa Kampala bava Jjinja Enalufenya omusibe pressure gy'asobodde okuba nga akukunulwa. So wano ku Viki Exclusive tugenda kuba nga byonna tubikuwa, ogenda kubeera ng'obimanya ensonga nga bwe zitambula, naye nga abakyali ku mitimbagano mukozese bulungi emitimbagano si gya kuvuma kuvoola na kutyoboola abantu balala, gya kunyumirwa bulamu, gya kumalako stress, okosako n'okutambulizaako businesses oba emirimu egy'enjawulo ne talents oba ebitone by'abaana ab'enjawulo. So gwe akozeseza obulungi omutimbagano osobola okubeera nga ogufunamu, asobodde okuba nga ogukozesa mu butuufu bwagwo, mu bukyamu bwagwo, naawe osobola okuba nga ofuna outcomes eziva mu ekyo kyokola ekyokuvuma oba okutyoboola oba engeri embi yonna gy'ogukozesezaamu. Kale atakumira mpeerako abansinkanye mu updates eziddako bagiyita Viki Exclusive ekutuusizaako amawulire awo wennyini ku mmeeza, ku kompyuta, ku simu oba ku tabyo wooli kati.